naye ng'omulwanirizi w'eddembe atulaze mugumu nnyo era bwe tugambye ku byo tumusabira n'atuddamu nti bannayuganda tubagambe nti beesabire bokka n'abaana baabwe ye muntu omu nti yesu okumusabira si kibi n'ekisinga obulungi bannayuganda buli muntu yeesabire n'abaana be kubanga n'eggwanga lyaffe lyonna awamukomera enjawulo nti ye ali muli nefunda naye ye bw'atunulira Uganda yonna komera ate n'atugamba nti mwetegefu okubeera mu komera okutuuka nga kyalwanirira kisiddwamu ekitiibwa ekisooka nti yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri nti asimbiddwa ne mu kkooti ya bumenyi bw'amateeka nti si mwetegefu kukyusa balooya be beebo era bwe bagamba nti nno looya we tebamukkiriza mukyala Martha Karua akulembera ajja kusooka alwana olwo olutalo olw'okuba nti awolerezebwa abo balooya bakola ki bayagala ekirala nga bali wamu ne mukyala we ne batangaaza nti bo sigamba mbu baagala kusinkana mwami Museveni bamwegayirire bo tebalina kye bagamba mwami Museveni baagala bwagazi sisitimu ey'amateeka ekole nti bannansi abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti z'amagye era si mwetegefu kwewolezaako mu kkooti y'amagye wadde ogisaba okumweyimirira kuba nakyo kimenya amateeka ayagala azzibweyo mu kkooti gy'ateekwa okuwozesebwa yava dda mu kkomera emyaka 2 yava dda mu magye emyaka 2 egisukkamu 2 egiyise era tasobola kuwoleza mu kkooti y'amagye kati bw'anaddayo okuwoleza mu kkooti entuufu alyoka yewozeeko emisango ffenna tumanye ebyali e Kenya era byasuubira nti buli muntu yenna agenda kumanya nti bya bulimba bya kupaatiika bya kugezaako okumulemesa demokrasiya nenno nze nga minisita wa internal affairs ekintu teye ekikulu kyembadde muvunaanyizibwako Dr. Besigye ebyo bikwata ku musango balooya be bajja binnyonnyola naye nze kibadde kinkwatako kwe kulaba mbeera ki mwali wano era aba prison bantutte ku kasenge namba 18 namba 8 mwasula mulimu akatanda kalinga akatandaalo bwe kati kafunda nnyo omuntu yebasaako kabiriza akatanda kafunda bwe kati n'akasenge nako kalinga 1.5 meter mulimu akatanda ne kabulangiti n'akafalisa akati nnyo era eyo yonna abasibe bazinga bulangiti nga 4 zebe bakako abono be bali mu kirasi eyo ndoza ye Sheraton yeno obusenge bufunda nnyo buli mu ddukundu bwe buli obwazimbwa ku mirembe gya 1900 empewo tetambulamu bulungi mulimu kwegamba olaba nga saturation y'empewo sinungi mulimu ebbugu mulingi eyo section erimu abasibe 18 nga basatu bokka be basalire 15 bali ku remand kyensanze nti kubo abaliyo be banupu ababadde mu diaspora bannanupu abamu babakwatira Kenya omu babiri babakwatira Kenya abalala bali be South Africa nga bazzeeko kuno abaddukanya nupu South African chapter ne babasibe eyo okuva mu 2021 kitwewuunyisiza bali eyo munda babasibidde eyo be bamu kwabo abali eyo ku side Besigye gyali basanzeeyo bambi nga banakuwavu naye bo bagamba tebalina buzibu ku prison aba prison tebalina kye babakoze wabula ebizibu ebiriyo lw'okuba nti ekomera funda emmere mbi enkola yeri yennyini ey'abafuzi b'amatwale n'amakufulu geegali agedde agakuusiira kwegamba kibi nnyo okubanga tuli mu mwaka 2024 mu kyasa ekya21 ng'abantu bakyabasibira mu makomera ge basibirangamu abantu mu myaka gya 1800 ng'abantu mwe bakyasibiddwa abasibe wano bali mu 3,000 ne bali mu kifo ekyategekerwa abasibe nga 10 kwegamba embeera yo mu komera mbi nnyo bu toilets buli obukadde obwedde obwakuusiira naye okasanga mu wodi mujjudde abantu naye nga balina bu toilet bwe buti bubiri muwunye ekivundu byo tasobola kunenyeza makomera bo bana abamakomera beera basiimuula naye nga mwe basiimuula mukadde tugenze mu ddwaliro nga flowa yokka eringanga oba ekiraalo nenga olaba bambi
abasirikale b'amakomera n'abasibe baabwe beerwanako okulaba nga babeerawo mu mbeera eyo enzibu. So tutandika butandisi tugenda kulambula amakomera gonna mu Uganda. Ekisooka tunoonya abaana ba NUP abasibira obwerere tubamanye mu makomera gye bali, kubanga abamu kye tulabye betumanyiiko be batono, abali eri munda be baki be bangi. Kakati naye n'ekyokubiri bannayuganda bonna kye tulabye eno omuntu agamba nakamala ku limandi emyaka 28. Something bizibu n'okukkiriza nti omuntu amaze ku limandi emyaka 2. Abalala ali eno nagamba nakoma ogenda mu kkooti emyaka 10 egyayita tebamutwala mu kkooti tebamuta. So abo bangi nnyo eno. Waliyo ne group endala egamba mbu erinda Minister wa Justice agisayiningire, baba sayiningira dda nti awo tewali misango. Kkooti yagamba abo tetulina misango gye tubavunaana, Minister abasayiningire bagende ewaabwe, ne Minister asayininga bwe yerinnyako. N'olwekyo Mawu mwetikidde obubaka asayininga abantu bano bagende Christmas bagirire ewaabwe bambi. Omuntu abadde mukomera myaka 2 bagambye sigini kyayo yemujja mukomera, lwaki odiridalinga bambi ne justice? So ekizibu kyendabye wano, it's about justice, it's about the infrastructure, very poor structures, very poor conditions. Ndabye akawunga nkaliddeko ne kannema ne mukama wano tekayita, n'omuntu alina embizi ye ng'agisaasira tagiwa kawunga kendabye wano. Wabula babadde bagezigezaawo we balabye nga tujja ne bateekawo ku muceere awo omufumbo ogw'amangu awo, naye era akawunga kali kamaze ne kabaloopa nga weekali wali. Kye tuwulidde nti ekyemisana bakirya ssaawa 3 ez'okumakya, ekyeggulo bakirya ssaawa 7 ez'emisana, ku ssaawa 9 n'ekitundu ne bagenda beebaka, era ffe tulese bayingidde kwebaka. Naye ng'obusenge bwe babasibiramu beebake madukundu temuli mpewo, ate balimu bangi nnyo. So tulabye ne kubasibe abantu bakajubi, tumulabye yakuwa stroke, mujjukira musango gwa kajubi nje bali eyo. So njogeddeko nabo ku kintu ky'okubanga abantu olujjeno ne babasalako enviiri ne beewolereza mbu bakikola kubanga abantu bangi nnyo baba bagenderera kulabanga bakuuma obuyonjo baleme kulwala ndwadde. Neffe tetukkiriziganya na mulaasi. Omulaasi enviiri ze aba omulaasi omukyala naye n'omuntu omulala naddala ng'ali ku rimandi. Bw'oba omusalako enviiri musaleko mu kweyagalira. N'ekirala ekyogamba nti buli musiba alinnya wano ekigere nga tukukebererawo siriimu, ekyo kuba kuyingirira ddembe lya buntu. Basaana babasomese busomesa ti bannange kirungi okwekebeza siriimu. Omuntu ne yeekebeza ng'akoze eki, ng'ayagadde ng'afunye ne counseling. Naye bo bagamba balina eddagala baba bagenderera omuntu bamujjanjabe, ne tukirabyemu elementi y'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Naye tutandise butandisi, tukomawo wano ku Mande tugende mu kkomera ly'abakyala. Twagala na kulambula ttaka eryo lye baagala okugamba nti bagenda kugaba, baagala ligabira mu Musigansimbi. Tukyeyongerayo mu makomera Kitalya, Kigo ne mu buli regioni eya Uganda. Tujja fuba okulaba nga tutuuka mu makomera tuyoke tuwandiike ripooti eyawamu gye tunaawa Parliament nga Minister owa Shadow mbawe Parliament eryoke erabe ekyekola nga nange njitwalidde eriisa eryokubiri. Ekimu ku bizibu wano batya nnyo bannamawulire naddala kamera, tebaagala kamera. Kirimu obulungi olwa security naye kirimu n'obubi nti buli wolaba omuntu ayeekweka kamera emirundi egimu abaako byakola byatayagala nseekole ki nseerabe. Naye n'ekyo nakyo tujja kiteeka mu ripooti tulabe nti abantu abali ebweru biki bye basobola okumanya ku bigenda mu maaso mu makomera. N'amakomera ogajjako ekifaananyi kiri ekikadde ekyo kyali ky'abafuzi b'amatwalo okuzimba ebisenge ebiwanvu ennyo ng'obumooli buli eri. Tulabye Dr. Besigye asulanga wano naye nga akamooli kali futi 2 waggulu, naye nga mwe muteeka okuyita empewo gyassa mu kadukundu bwe kati mwe bamusibira okuva ku ssaawa 9 abatakyasobola kufulumawo paka nkya, ate ssaawa 3 nti kwata ekyemisana, nti ate ssaawa 7 nti kwata ekyeggulu, nti ssaawa 9 yingira weebake. Kwegamba olabira ddala ng'obulamu obwo bwa nnaku nnyo bwe bayitamu.